ng'oyina ssente mutuufu mwana w'omusiraamu omutwala walla bazimaseka bali bennyini abalina embuto biki ng'ebiri tebaziraba ng'amaze okulaba zirole zipaakinze awo bizirese ebintu ebibbo naye kati obe nga tolina ssente otwala mwana wani omusiraamu ate jjukira n'abasiraamu banyirira simanyi Katonda kye wassa mu basiraamu ng'osinga okumanya Mungu yasalawo naye Katonda yatonda omwana w'omusiraamu simanyi baba banyirira ogwakana akasiraamu ogwakana akasiraamu akanekaga assalamu alaikum stabon yamasajjalaze ngakakwize nogamba bannaye salaamu n'ogitola agamba walaikum salaamu banyirira bawasabu kyali abasiraamu lwaki dini naye erimbamu katono dini erimbamu katono nagenda otuuka ku Old Kampala adija era nze nakeera okusooka okufuluma naye kanzu yange mutema mbidde bwenti neteekako n'enkofiira nesooka nyimirira bwenti nenesiga nga just ogeza kulaba bawala nalaba bahajati nengamba Mungu ono kyonna kye yateeka mwana w'omusiraamu yeka kimanyi ali nako wave waka nogenda okusala idi n'ofuluma mangu nga gwe just oze kulaba era seko lwagamba nti eba yayogera kigambo kya Luwalabu ki assalamu omutwe yaguzze era olaguzze akoko nakakwata nti eswala eba ewedde nafulumirawo esyo nesooka nyimirira ebweru bwendi nesooka nyimirira ebweru bwendi nesigama empagi kati n'abasajja gye baava nenvaayo nenzira eno mama ngenda okulazi malayika zivaayo naye nga bwambadde shariya assalamu alaikum stabu nafulumirawo esyo nesooka nyimirira ebweru bwendi nesooka nyimirira ebweru bwendi nesigama empagi kati n'abasajja gye baava nenvaayo nenzira eno mama ngenda okulazi malayika zivaayo naye nga bwambadde shariya assalamu alaikum stabu wakulaba ne bukutegeera nti gwe staboni waabwe obadde ki jugenda nali taddeko enkofi nga ebukyali musiraamu oh my god selfie ne kajja ate kankwatako amasanyalaze ne gankuba 3 phase ne ngamba nfudde kasubire tonetedde katembawo wano ebyaddala nja kuweereza ebifaananyi nga ndi ku Old Kampala ku muzikiti ng'ekyantwala ate kati mulimu buli bugenda ne bukola ennyindo nga n'osanga kalinga ka black beauty nkama Katonda kiki Mukama kye yassa musiraamu kati kololo ennyini nga gundi ewedde yidi yali yalwakumeka yali lwakusatu lwaku. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Abalungi abali ku HK Media, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yenze Hadija Kigozi, mwebale kundaba, mwebale kusubscribinga. Woba oli mpya ku channel eno nyiga kagambako ka subscribe okubeera nga otweyungako. Woba oli ku Facebook, Instagram, ku TikTok, ku Twitter, beera nga otufollowingako bulambalamba. Banafa ba Paula Kids and More be banteekamu omusayo plan shetambula bulungi. Bakugamba nti gwe omukyala oba omwami genda ogulire ku mwana engoye, obusuti bw'abaana abato, obugoye buno butantantala. Oyina birthday, oyina omujiji, omwana agenda ku ssomero, babukubireko bayina engoye z'abaana ez'omulembe ate nga naawe ayagala okusuubulira okuva China bakusuubulira, ayagala okuyigiriza obusuubuzi babukuyigiriza, ne bw'ogamba kutambuza China bakutambuza. Banoonyeko ku namba y'essimu gy'olabawo wammanga, mpozi saagala nerabire bayina ne bridal accessories, obugato bw'aba brides obulungi, rings ennungi, buno bu hair accessories obumasaamasa, byonna babina basangibwa Namaraganda L23 edduuka wajjo bafuna. Banafe aba Natural Tea Hub basala weight. Bw'omwami n'omukyala gana majani gakolako, kobere mwami kobere mukyala, oteka mazzi ganyogoga. Banoonyeko ku namba y'essimu gy'olabawo wammanga. Ngenda kusembera aba Platinum Wellness Spa nabo weebali nnyo okubeera nti bakuwa services ennungi. Genda onyumirwe ku VVIP Spa.
Ono ye MC Stubborn, Mr. Stubborn, MC Stubborn. MC. Oli MC ate ng'oli Stubborn. MC Stubborn. Wendi naye in the TikTokers edition olunaku olwaleero ngambye kanyongere noonye ku brother wange ono. Kuza kubali ku HK. Abali ku HK abandaba balungi. It's your boy MC Stubborn Kalidalo mwasize mutya musibye mutya mwalidde eyalidde sabira kwata nalya naddala nze. Soko sabirenze. Eno wait gwe no mala mazisa wanga tolya. Sina bakulya jasigora kuba oli kati nnyo. Nenga how are you? I'm okay, how are you? You okay? Onyiridde. Bitambula bitya bulijjo nyirira. Onyiridde kusinzira we nasembo. Kusinzira nasembo okulaba. Nali sebikkirira. Kyaka kyotegeeza. Onyiridde. Ndi Hajati kati. Oli Hajati. Officially in 2024. Akati ndi Hajati ajudde. Ajudde kati wekitundu yabeera ati. Yoyo nga we nali luli. Nyambala ku jeans naye nga ate osaala naye kati nsaala ate nyambala engoye Hajati weswaga. Ayina swaga. Nolaba Adija singa tewebikkirira. Singa kiki? Singa kiki? Olowooza natandika ddi okwebika. Nze ne wembasa ebisa abantu bandabira mu kitimba kya Hajati. Obwa Hajati banzaala nabo. Bakuzaala nabo. Kyekiriwo? Tewali TikTok? TikTok terina buzibu. Yemmwe mukwatiridde TikTok. Kyogamba tugivaako ngeeko. Mwe mugivaako ojja kutugwira. Ate sawa bagwira just ejja kubabowa. Aye naddala nzi. Nga siriiko. Ejja kutubowa. Yababowa. So kati munsabire nnyo musabire olange musabira magulu nnyo nda wanga. Nga MC Stubborn wangaala. Oligwa wendigwa. Musabire buwangazi. Olowoozaako kukola stand up comedy? Sikulowooza. Nkola. Wow, this is amazing. Yeah, nkola. Kubeera singa mbadde sikola comedy oyo nandibadde sitegeka concert. Nandibadde sitegeka show. Ekivulu kyo kigenda beerawa? Ekivulu kyange kigenda beera Kawempe. Kawempe side? Kawempe Olugoba. Lwaki nkitadde Kawempe? Maye Kawempe yo nasomerayo nnyo. Kawempe mu kifo ki? Kawempe Lugoba Oasis Villa. Oasis Villa, it's a bar? Yeah, it's a bar, it's a hotel. Yeah, wanchogere nche ina byonna. Ina conference hall. Conference hall. Teina na ina space nini. Muntu tegekedde. Sagala kusobotolola luwombo nego kyomamba tegekedde bingi. Ina abayimbi MC Stubborn nja performinga. Yeah, kugamba stage njewulira. Amanyi kati mulimu abantu amunga bandaba online. Nga bandaba online kati nga bagala balabe Stubborn yaliwo mutuufu. Kati mugenda kunda kyo anagitumye the best of MC Stubborn. Ngojidde mu ka uniform. Era ki? Nwe rugoye lwensibamu lwemberamu lwentambuliramu bwe maloko nabalo nyambala ye night ye boxer ye suiti. This is my favorite cloth and enviri zonno zikuze. Zikuze by the way. Gamba nazitoolako. Okimanyi nti enviri zo zikuze? Zikuze. Zikulidde ddala. Ziringeero z'omwami ali ku kamera. Kati wonatuka okuwasa tozisaleko. Kati. Choka teriba wasanga bazirina. Of course je bali naye. Just wale myaka je. Just wale myaka ngbitia. Kazinga ntwala mwana wa musiramu je bimanyi okalubira. Naye obango ina sente tebikaluba. Asitegera akantu wako. Woina musede tebikaluba. Baseka n'enviri wate baziraba. Kama na we atute mwana munne. Ngorwa kasente naye kabule. Olawe omuya. Baizo gala saitwani yenu. Yena inani kabiri aje sima kwanza bita. Gwe sente nga teziriyo. Naye gwe beera nazo. Beera nazo. Etukole nnyo olaba zenviri. Ngoyina sente mutufu mwana omusiramu omutwala walla. Bazmaseka bali benyini abayina embuto biki ngeviri tebaziraba. Ngamazo okulazira olezi parking zaawo bizirese ebintu. Ebibbo. Neka tobenga toyina sente otwala mwana wani omusiramu. Ale jikira na wasiramu banyirira. Mazima. Simanyi Katonda kye wasamba siramu. Go singo kumanya. Mungu yasalawo naye Katonda yatonda omwana omusiramu. Simanyi baba banyirira. Ogwa kana akasiramu Ogwa kana akasiramu kana kaga assalamu alaikum Stubborn. Oya masajala zenga pakwize. No gamba bannaye salamu nonyitola agamba wa alaikum salamu. Hajati bukugamba salamu alaikum.
kanyirira noga mukama katonda bwe wali otonda abasiramu abateekamu ki gwe olaba DJ abasiramu abawala banyirira tukirize nze kati kangu esiri musiramu naye nagendako ku Idi Cold Kampala nsala nti kati oswala nyangu kye bakola kyokola just wagenda nganyize kulaba wala basira olimba nawo sikulimba era wagenda ku Idi ngogenze kulaba bawala era kyankola obinyo musiramu nti abawala abatule eno abasijja batule n'akazi ne batu nesinga bali baba nga olaba kyaki tomugaza atulano nandibadde nga bwenti ku mukazi nga sitegera seeka byasome ate n'abakazi abasinga basiramu bawowe olaba wobeera we bati ne bakuyisaamu eno bawowe nina mu abawala bawala lwaki mbu abawala babawasa bukyali abasiraamu lwaki dini naye erimbamu katono dini erimbamu katono nagenda otuuka ku Cold Kampala adija era nze nakeera okusooka okufuluma olaba abawala naine kanzu yange mutema mbidde bwenti netekako n'enkofiira nesooka nyimirira bwenti nenesiga nga just ogenze kulaba bawala nalaba bahajati nengamba Mungu ono kyonna kye yateeka mwana w'omusiraamu yeye kakimanyi ali nako wave waka nogenda okusala Idi n'ofuluma mangu nga gwe just oze kulaba era seko lwagamba nti eba yayogera kigambo kya Luwalabu ki assalamu omutwe yaguzze era olaguzze akoko nakakwata nti eswala eba ewedde nafulumirawo nesooka nyimirire ebweru bwendi nesooka nyimirire ebweru bwendi nesigama empagi kati n'abasajja gye baava nenvaayo nenzira eno mama ngenda okulazi malayika zivaayo naye nga bwambadde shariya assalamu alaikum stabu wakulaba ne bukutegeera nti gwe staboni waabwe obadde ki jugenda nalitaddeko enkofi nga ebukyoli musiraamu oh my god selfie ne kajja ate kankwatako amasanyalaze ne gankuba 3 phase ne ngamba nfudde asubira tonetedde katembawo wano ebyaddala nja kuweereza ebifaananyi nga ndi Cold Kampala ku muzikiti ng'ekyantwala ate kati mulimu buli bugenda ne bukola ennyindo nga nosanga kalinga ka black beauty nkama katonda kiki mukama kiyassa musiraamu kati kololo ennyini nga gundi ewedde Idi yali ya lwakumeka yali lwakusatu lwakutaano Idi yali ya lwakumeka twagisala lwakumeka yasisirwa mukaaga lwakuna kati sande yali tennatuuka neŋŋamba naye katonda olimba nnyo kangendeko ne ku kyaki ndabe nentuuka ku kyaki abava mu kyaki nabo banyirira nga nabo banyirira naye abasiraamu bo simanyi naye baba bawoowe bonna obusanga nange simanyi nakumanya oba nange nfuna omusiraamu ojja kwetagayo ka agency kibi eswala ez'ettaano ojja zituukiriza nyingi eswala ettaano olunaku nyingi gwa kumakya eddako leta ndabe kiki kino tiketi leta nzirabe tiketi nze nsooka okutwalako eyange neya cameraman tiketi zizino ez'N5000 zizo tickets za 15,000. BTM Pro Events presents the best of MC Stubborn Khalid Dalu on the 17th of May 2024. Ordinary tickets za 15,000. Abayimbi ndabyeko ani nani? Kuliko Lilipazo, kuliko Sidiki Vocals, kuliko Nat Nathan, kuliko Nat Nathan yabulira watugenda kudamu. Jali ate kati anyirira. Yageje olubuto olukomeri we but si oli omutono gojjukira. VIP tickets za mitwale ebiri. Babajje bakuwagire. Ate nabali ku kyeyo oyinza ogamba nti nze nguliddeyo abantu tebo 5. Babadde nga bangulako baamina. Badde nga bagula nnyo ddala tickets za VIP. Tebo ya mitwalo 2 Kawagire Kastaboni kamwe bannange. Khalid Dalu. Oasis Villa Kawempe Lugoba. It's even next week by the way. Ne boss wange Sozo naye yataddemu. Ukimanyi kuliko Sozo, kuliko Amaru Junior School, kuliko Mugi Studios, Zura Chicken Wandege ya Kim Perfumes. Mazima. HK Media. Bona banesize ne baga Stubborn. Genda okole. Goli waffe. I wish you all the best. Njagala nnyo abana abavubuka abavuddeyo ne bajja ne beeteekawo ate ne bakola ekintu kyabwe. Kintu kyakyo sinashabula concert si kyangu. Manyi show it's a general name naye no yo concert. So mbako obula mwenna abantu be Kawempe
Bwayise na Bweru bitundu ebirinaanyeewo ennaku z'omwezi nga 17 it will be a Friday. Ne bankuba kyeyo bayinza olinnyo ennyonyi ne bajja okulaba. Tewali buzibu kolo kye. Oyita baakawempe b'okalugoba. N'abalitundu ebirinaanyeewo. By the way mbadde nga mu town yawo nga ntunda ku tickets awo video mbadde muziraba. Abantu bagasita bone tugenda kujja. Baziguze. Mashallah gwe mwana gwe ngomanyo sente. Gwe nategeera nze mani badde nnyingide Kampala. N'olumba. Dotudere kinkoze bubi nti bagaddewo ebyemisolo biki naye mbadde mbayitamu mbadde nga abantu be wakiseka mwebale hamu mwebale awo na Beni Kiwanuka Street mwebale mini price awo n'ebizimbe birinaanyewo Majestic mwebale bambi banguzeko tickets. Wadde nga kasente kadde tekannawera bulungi naye twetaagayo ku ssente amazima kyetaagayo ku ssente kyetaagayo ku ssente tickets zo zikyaliwo so booking enamba y'essimu yange kweri ku TikTok awo osobola okugisoma kati eri 0762 830 329 wayinza okubaawo eyakwagalidde okuwa ne bizinensi ng'atali ku TikTok. By the way manyi kati concert eno eba ewedde bugenda kubaamu buzibu okunfuna ate butya wowe na brandi ate kati wejje noyongera okuba brandi okumbola gye kweyongera access egenda beera nzibu naye kati gwe kansooka enkubuuze girlfriend waaliwa tiketi neze 15,000 mitwalo 2 n'emitwalo 2 azetaze namba y'essimu kweri oba bajja bamulabire mu show mitwalo 2 oba bookinze table so kusalirako mba abantu bangi nengitekako mitwalo 3 mba musukkamu bana lwaki abalenzi temwagala kufuna ba girlfriends buno mulembe si gwa kubeera wekkase naye kati olaba nze nkola ku byaba relationship abavubuka naye kyotadirinzeemu bannaye ng'oli bulooka buli wamwogena buli business gwe walaba nga ssente kikakachako kumekinga shwati buli muntu afumbiddwa gwe kikulumira waawe kiina we kinnumira kikulumira nga bali singo tekisoboka lwaki kikuluma gwe wafuna owuwo nedda okay. Nze nina okubeererawo abavubuka bali wagobagaye bagala gwe mulimu gwange oyina emirimu gwe emirimu gy'otalina kati kanjogere ku buzima yagenda gamba abavubuka beetaaga okupoota bannaye munkubire kutsi buli mulimu yago ono bulooka temujja musobola nze nkola ku y'abavubuka relationship onoonya oyagala kufuna oyagala kufumbirwa byonna mu inbox yange nkunoonyezaawo bajja yenna okakasiza nti bulijjo ku nsi waliyo abatalina babeezi bayinza okuyiika bakimanyi olowooza tebakimanyi bayinza okuyiika bakimanyi era buli gwe nkyaza omuvubuka kweno sho kyensokerako mubuuza baawaalibwa mukazi waalibwa lwaki oba omubuuza girlfriend waalibwa naye lwaki abavubuka temwagala kwogera ku bapatinazi bammwe. You want to keep your relationship private? Naye wabula kigozi nsokola kale awo kankuleke kati zino video zikola otya zikutwalira essaawa nga mmeka okuzikola video kati omanyi ngeri gyenze kati kagambe sikwewaana neze ndi talented nakola video za mirundi 2 so okola video nga nzannya n'abantu banga nzanya nawe adijja ne tuzanyayo video onazanyako ddi nange tujja kuzanyako ine ensonyi Stefani oyizo kunsumba ensonyi oyina nnyingi so zanya nawe bako film ogenda kutya Stefani njirinze mukwano nze nga ndi very talented so I'm still busy. But I'm going to surprise you one day. By the way, tandika okulaga abantu nti okisobola. Omanye ejja kukola ekintu ngo surprises abantu. Nze just nkola byange. Bo abanjagala bajja kujja. Bajja kujja by the way ejja kuba na surprise. Ejja kuba surprise. Ejja kuba okoze ekintu kye batakusuubiramu. So mbadde nkyagamba nzanya comedy ba mirundi ebinsozanya n'abantu. Nange kinyinyi nsoza nyanze kanezanya characters ezenjawo abasinga bakimanyi because I have 2 accounts atenga zonna za akabi nineeno eri main abasinga gye mumanyiddeko then waliwo neri kati eriyo ntekayo content nga nzanyanze kanzeka nenzanyanga adija nenzanyanga ono so byonna mbisobola naye video esinga okummenya nga wobuuza nti kitwala bbanga kiye
video esinga okumenya zezo nga nzanya nzekka video emusobola ogishootingira ennaku 4 kyokka nga buli lunaku no postinga video kati gwe imagine how long does it take kitwala a lot of time because mba nozanya party yo ate mala ate nzanye eyange ate we mala nzanye eyo whereby mu video nyo zotekamu characters ziwere 4 oba 8 so ekyo zintwalira a lot of time naye zino nga nzanya n'abalala ezo tezinkalubiriza because tushootinga buli munga manyi party naye nga manyi eyange ne tusabula naye eri kati ebiseera ebisinga ne script mba njerabidde mu mutwe nga kati script ono nga nozanya ku mukazi kati nkyerabidde nga nosooka ate nenjisaamu ate nekyugikweya by it takes a lot of time video emusobola ogikwatira ennaku 4 just one video ennaku 4 2-3 buuza Dean Stewart gwe tubikwata naye ajja kukubuulira bannange gwe nga it's a very big hustle ate ffe tetugimanyi tusanga biwedde era naffe twagala mulabe biwedde tetwagala mulabe wa gye tuyita because omulaba wa gye tuyita mujja tusaasira mbe nga muzira because of sympathy naye wano tulaba twagala mulabe ekiwedde nga mulaba nti si kizibu kati gwe okijjamu okizanyira okakasa nti negundi nva n'ebijanjaalo nva n'enswa bayita enswa bazirya nze sirya nswa nagendako eyo sirya nanseenene nagendako eyo wa eggulu nomanya enswa bazikola basooka ne bazikwata bazikwata nga nnyingi nga namu ne bazijjako balina engeri gye bazijjako ebyekuta balina akazijjako ebyekuta oli akwata erino n'akwata ne bakayeba ne bejjako byokka ne zisigala nga namu kati omanyi dino ejjinja lye bagirirako obulo we bati ne baziteekako nga namu tandiko zinyantulayo kati zisoka ekiseera ne zigenda mu white ne zigenda mu brown ne paka ezifuuka eza black eyo process kati ezifuuka eza black zikola ekibondo bwe kiti kati zikola ekibondo ne baziteeka mu sepiki awo kati bano abajja okulya babagamba tulinawo kino n'enswa kati enswa ezo ne bazikuwa mu kapuleti kabawe kati then ne bakuwa n'akawunga kati ozirira kawunga osuna wali kawunga n'okakasuka bwoti n'okatolooza n'oteeka mu kawunga n'olya olowooza kulimba kayizuuza ensinga osanga nga kintu kyalinga nnyo kuteekayo video neegaana otambula ekyo kisinga okuntu okyalinga buli muntu ali ku media that's a general torture mama neegaana otambula kati wawano okisinga okutokyalingira nga wagitaddemu kokka sente bwezakyo soga nti no video staboni yagizanyidde wano oloza location ziba zabwerere ebyo ebyabagole keeki biki byonna sente oba olina obisasula byonna nga wagitaddemu ezo zonna neegaana otambula okwebrandinga nga si byawe si kyangu ate kati ebiseera ebisinga kajje kabe nga kalango nga nyiniko yakakuwadde ne kagaana otambula awo kakasiza n'owulira nga kikuluma noya nga kikuto kyalinze mpazi nekyera ekizibu ekyasinga osanga ebiseera ebisinga TikTok eno tujjeyo nnyo naye erina amateeka mangi so teekawo video negikuba claim oba negimutinga sound ng'oluusi wakoseza kayimba kati nga kakayimba nyineko yakateekako copyright kati akakayimba newokasamu neoziba second nga 3 ne bagimutinga n'owulira ng'ofa ate noyagala obiddemu ate nga bitaddemu sente so kati ekyo nzinga nze byebiri ebisinga okuntu okyalinga ebyo naye bino mbu bakukumye yesha ebyo si bizibu naawe waliyo gwe batavuma tebakulonda ku bwa Mr. Handsome wa TikTok lwaki asiri mulungi balonda balungi si bwe kiri balonda balungi gwe lwaki ogamba nti oli mulungi ati balonda balungi Mr. Handsome yabeera ati Mr. Handsome yabeera ati ndaba Mr. TikTok Mrs. TikTok si abeera Mr. Handsome simanyi naye baba Mr. Handsome kati awo tebati banonda lwa nsonga siba mulungi bakulonda oyina ensonga balonda mulungi oza baali tebasaaga nti Staboni gyali mulungi wali tebandaba maama Nakanja kaali atya
Akyali mulungi talina ttabu. Eno character gy'ozannya ennaku zino. Ate ey'okubiri eriwa gitunyonyole. Character gyenzannya anti kati kye mbadde gambye nti nze omuntu azannya characters empitirivu because mbadde nga nkikulukuvu bayita kikyasinga n'okunzijjayo. Ya kikyasinga okunjjayo. Ngakyusa just kino nayagala okulaga abantu nti sobola okuzannya nga njogera. That's why n'accounts bbiri. Olwo wanyumirwa ono olwo nanyumirwa content ono. So kati buli omu gyayagala gyagawa accounts zonna gyeziri mu system. So oyagala olwo ndaga maazo ne yasinga okunyumira ko omulala nti ono yasinga okunyumira yabwe ekityo. Ebiseera ebisinga kisinzira n'okusinzira kati ebiseera ebisinga olaba tulangira businesses ez'enjawulo. Kati olagira businesses ez'enjawulo okusinzira ku ssente omuntu ayo asobola okugamba nti njagala onkolera akalango ng'olinga azannyamu ng'ozannyamu characters nnyingi ng'oli muntu omu. Ekyo kimenya era sente ziba za njawulo wano kwene endala nga nzannya n'abalala nti wano kyo kyanguwa nti buli muntu abamanyi ekyokukola nga muzannya lumu naye wali nsaba agenda obasasula of course era wano mba nkitematema ku bbiiru ono ku mugagga bampadde akalango nti nekiriwo kiriwo ekiti newo ekiti nti abantu abagenda ozannyamu eyo video nti baliwe bati baliwe bati nti ono atwala weziti nono atwala weziti tugateko location tugateko data tugateko agenda obishootinga makalango konga kabaka bay tekagwena mu millions babo yogera location abantu ekifo ebyokulya kati kankubalire abagenda ozannya buli mwa balina ofuna omusaala gwe location oyina ogisasula agenda bikwata okubishootinga oyina omusasula waliyo ne editing coloring sound effects sound effects ebelata bigwamu editing Lungi abali ku HK Media Hadija Kigozi tulina MC Stabona nako ralero ekitufu ekiriwo MC Stabona ayina ekivulu kye mugende mu muwagire olunako olw'17 nga May abakoowola mwenna tiketi esokebwako ya 15 eddako ya 2,200 emmeeza 2,200 yita abantu be Kawempe Lugoba Kawempe wa Kawempe Tula tofaayo yogera bwayise nabwero ebitundu ebirinanyewo then nefuluma ne Kawempe nengende walala mwena mbakoowola mujje mu the best of MC Stabon Kalidaru. It's even Friday. It will be a Friday. Bambi mujje abana b'essomero abachi abazadde mwena mbakoowola nakusomeza nga 17 kuyingira 15 ticket efaanana bweti tebakulimba bweti naye 15 eba ya green lwaki nagiteeka mu green doza nako 5 ka green naye 2,200 VIP eba ya red lwansonga nako 2 kaba ka red otulina naye golden table lwaki nagiteeka mu gold oba yellow lwansonga abizikezike yenoti esembeyo ya Uganda eba ya yellow ya buli ticket n'ensonga so okubukinga tickets ku namba yange esimu 0762 830 329 ya bambi mujje mbakoowoole ne concert yange esoose mujje mbalage MC Stabon kyategese abayimbi abamperekeddeko mbalaba kwebali buli mwa agenda TikTokers banno tebagenda kubaayo wagenda kubaira Ivo official ya TikTok amperekeddeko omuki yeah of course yeko because sakateka ko balala omanyi lwaki eno sagala bagitume nti it is for the TikTokers it is for you it is for me okategedako that's amazing yeah okay. It is for me the best of MC Stabon not the best of the TikTokers kati ne Ivo official namutadeko achikirira abalala si for just achikirira abalala yeah achikirira abalala TikTokers that's great eyo ye confidence je twagala omwaka guno n'emyaka egiriddawo bannange nti ovaayo ne weekubawo webbu fene tujja ne tukuyirawo omubiri munoonyeeko ku namba yange y'essimu abagala interviews nze wendi okubabeererawo nze yenna jja mu inbox yange nziruka misinde eky'abantu bakimanyiiko mwebale nnyo okutulaba mwebale nnyo okusubscribinga genda owagire mwana mulenzi MC Stabon yenze HK Media Hadija Kigozi oweraba